kumanya enaku z'omwezi nga 17 November 2023 wali Guma Ground Erugogo omukyala mwenna bannamawulire abantu abalina mwenna amanya gange nze Businge Conan Daniel ndi kitunzi wa Victoria University oba Hello Marketing Victoria University gange bampita Conan Businge Daniel ndi kitunzi wa University oba Peter Marketing Manager wa Victoria University webale kubeerawo mwenna twesi olunaku lw'olwaleero tusaba otweyanjulireko Is a marketing manager on Sabeti. Mama mani beti na online. So tuwasama na beta mama on Sabeti. Wagere Carole on 17th November. Mwana mjemwe eko. Kumena amanya bampita chemical bits abamu bampita chemical alina isa. Yane ntudde wano Mama Sita anchekechanga naku zomwe zikumi na musanvu. The director of Extra Nation, the producer of Carole Kasita and Fefe Bussi, and of course tuliwano kuwa mainly Carole 17 chekicha concert. Waffe abawa Luganda ebituufu tetubimanyi leka nsonga tweyanjulire ebitiibwa bene tumuddire atalina sente oba obuzibu atalina kyano oba obuzibu atamanyikano oba obuzibu kyekiriwo kyali bange amanya bamuyisa Fefe Bussi bweyagala okubeerawo naki era ku luno tusazeeko na kintu kimu omulama guli nti Mame King gwe muyita Carole Kasita Mama Sita ennaku z'omwezi nga 17 November tuli wali eri ku Lugogo Roma Showgrounds naki Carole Kasita naki Fefe Bussi naki twesangeyo bambeere mu abasibe wanje gobereddewo nnyo Carole Kasita wanjawuluki munange nensi mwana bw'obeererawo omuntu naawe era kyobasuubira kubeererawo kati nange ndi mumubeererawo nange mbeererawo jasiti tewali kakodyo kalala obeererawo ebyoba alimalima kale Tantata, tatantata. I say tantata, tatantata. Oshabada. Oshabada. Hey, what's up everybody? My name is Ava Peace. Nazezewa no Carole Kasita. Dizokumu wagira. Don't forget on 17th. Sino mwenye ngenda kuogera. Just njagala budget is on 17th. Fena tuwereyo. Bannamawulire ebiseera ebisinga mu buyinza okwebuuza lwaki tubeera mu bifulu kikulu nnyo era olunaku olwaleero ani aliyo ku pato mwaliyo oge mwaliyo kati olunaku olwaleero tuli ne Carole Kasita tugenda mu Chekecha concert nga mmeka nga 17 na tugenda kubeera wali Guma Showgrounds. Ensonga enkulu lwaki Victoria University yewaddeyo okubeera na Carole Kasita mu kiseera kino tukkiririza nnyo mu talanta ya buli muntu. Naawe talanta gy'olina awo ayimiridde awo yenna ndaba ku TV buli muntu yatondebwa ng'alina talanta ye muzungu gy'ayita talent. Tukkiriza nti buli muntu alina okuweebwa omukisa okuba ng'asobola okuzimba talanta ye waali. Ebiseera ebisinga tuyita mu institutions ezitatuwa mikisa oba osobola okuyimba nga tosobola kuyimba ne batakuwa mukisa kuyimba wasobola osamba akapiira tosobola samba akapiirako asobola okuba ebikonde tosobola kuba bikonde byo bw'alina amagezi ga technology osobola okukola innovation teri akuwa mukisa naye ffe tulowooza nti buli mwana ajja mu institution yaffe ne buli muntu ali eyo ebweru ng'olina talanta ng'olina kyokola ekyenjawulo tulina okukuwagira era Victoria University twewaayo actually abasinga kye mbadde temmanyi Carole Kasita is our talent ambassador for Victoria University. Let's clap for Carole Kasita for that. Tumukubire mu ngalo. So Carole Kasita tukwenyumirizaamu nnyo era buli atuulira talanta n'okirabanga ekintu ekikulu ennyo y'ensonga lwaki tufunye talent ambassador kati.
buli alina talanta yita mu Carole Kasita otutuukeko. Yenkola eyaffe, buli ali ku kamera, buli atulaba, buli ali eyo, oli wa boda, oli muzadde, oli ani, olina omwana, osuubira nti oyinza okuzimba ekyenjawulo, tukuwa omukisa okubanga ojja ku Victoria University. Mu kiseera kino nga Victoria University actually tukyayingiza abaana aba November. Twasalawo okukola naye, twakizuula nti alina talanta. Bayimbi bangi abamu bayimba naye ono ate ye y'omu ku abo abalina talanta ey'okuyimba. Wangi wakabi nnyo ono mukitegeera, era nga 17 ffenna tujjuze Uma Showground. Bwe tunajjula ne wajjula tujja kuba tenti wonna wajjule wonna tubeerewo, ekyokubanga space tejja tuba buzibu. Era mwenna abawulira nga mwagala okubaako kye muyinza okukola mu ggwanga ekyenjawulo naddala mu by'okusoma, ebyenjigiriza. Nze I come where nzija we bampise, so Carole invited me, ate abayimbi abalala tebakikolangako, so yampise kitegeeza nzikiririzaamu ate nange kukkiririzaamu ate nnyo. Carole is so talented. It's so talented. By the way, Carole, I look up to you so much. So Carole is so talented. Tapowa, like tava kumulamwa. So bintu bingi nnyo ebindeese wano. Like I'm just here to witness her greatness. Like njagala kulaba nga awangula because she deserves it. Carole has worked for this. I take Carole and respecting her. I'm respecting her, so I couldn't miss out on this. Yeah. Ulachandina, bebe, uwachifansalira, bebe, esigino container, bebe. Hey Fefe, don't underestimate me, beloved. I'm a wine and China, little. But I'm making it journey, me so long. Them love is only not the Fefe Bussi. Okulagana n'abayimbi bangi mu ggwanga Uganda batuuka ku Mami Carole Kasita owunga n'ogweri ne bakutane ku kitanda. Bw'oba ggwe n'ogwa ku muntu ku kitonde kyamu ng'ekiyimba bwe kiti okola ki? Mwana ekisooka mu byaddala ensonga lwakimpa yamana ensonga esookera ddala lwaki nange mpagira Carole Kasita ng'ogyeko biri byonna bisiigo bikiriki ono omukyala mwana ali talented nnyo. Bwe tutunula ku bayimbi be tulinawo wano e Uganda makono njulira bwe tewaliyo ba stage performer be tulinawo baweranga bano oba babiri nga bamusinga, okitegeera. Kati twamuwa n'erinnya nga tumweyitira stage bebe siffe nga ffe, okitegeera. Yamani era makona mwana kati omuntu ali talented bwatyo nange mba neegomba okubanga muwagira n'okumuweererawo kuba nange mwana ndi talented. Sikyo Yaman, big up Mama Sita, kwagaliza bisinga byokka ate nga 17 nzamanya ekigenda okubaawo. Let's go. Players Fefe Bussi akamwenyumwenyu nkalaba kadde eno neeno naye nga abagenyi ab'enjawulo bakyajja twegatiddwako omukulu Mudra. Njagala okuba nti nno neebaza Sadika TV. Sooka neme kwogera ku Carole. Ndasooka neebaze buli muntu azze mu kifo kino. Muri bwakabiri saa mwekubirako mu ngalo mama. Emyaka mitono nnyo emabega I met with Carole ne tutandika okwesapootinga mu buli ngeri esoboka oba nfuna. Carole ngampa ku ssente, Carole ngampa ku magezi, Carole ngampa ku vibe, Carole nga nange muwaki nkola ki kyenina. Kyengezaako okutuusawo kiri kitya. Ebiseera bisinga buli wetubeera wansi abantu boogera ebintu ebyenjawulo naddala ku bayimbi mu entertainment mwe tubeera oba nfuna. Naye kikola amakulu oba okedde ku matano supportinga Carole najja ku dduuka yo bw'omuntu andaba wansi ng'alinamu ez'akagaati z'asobola okuwa nga tagenda kwewola. So kitegeeza ki bw'ojja mu show ya Carole n'omuwagira mu ngeri eneesoboka
agenda kusobola okudda naawe ku dduuka lyo oba yonna gy'okolera oba ku botiiki abeereko engeri gyakolaki gyakuwagira. So oba oliawo buli omu bw'anaayamba ku munne mu Uganda, buli omu bw'anaasapootinga ababe, buli omu bw'anaatigisa ababe, kino ekintu tujja kigusa kuba mwana tuli baakabi. Thank you. Kasita. Wadde ne wa Mama Sita nga onagamba kiki siwe kiyiba meni enakusomeza nga 17 wide ono mubi. She's one of the baddest performers bemmanyi akuliste mbadde muleetamu sina kyengenda kwogera Kazinda wenkakwasizza abantu babuulire emyaka gino gyonna gyobadde mu industry lwaki wasazeeyo kuba nti guno omulundi guno omwaka obawa concert era lwaki ezennaku Kuburira miwaitira chanisema chaguze mwenyewe katizike yona tojimbaloa kikasabu kikanyema tibongala bila kipawa kapo tabagita ko ukipinyanga kingdom tusaza tu never like go when we beg your fire the kingdom no winning so to go la lo siempre bombada sikubaya fire the bombada sikubaya mulimuti abantu bange nabalenya kujja kumbeerawo bannamawulire ne bafaani bange abazze babodaboda abamperekedde paka wano abampadde babodaboda cyclists abampadde embalaasi and above all I want to thank all my sponsors abazze wano today Galaxy FM, NBS TV, Next Media, Sanyuka. Thank you very much, Victoria University. Victoria University, thank you very, very much for making my dream come true. This is my very first concert, and thank you for making it as big as it looks. Sibyangu oba ine kirooto naye omuntu akituukiriza yabeera asinga buli sponsor wange ali wano. Thank you very much Victoria University n'abayimbi abamperekeddeko. Thank you very much Mudra. Thank you very much Ava Peace. Thank you. Kati obedda. Sorry? Edda. Kuwazetu. Edda ko. Kale kabiri. Auntie, thank you very much. Thank you Balang, Galaxy FM, and thank you Conan, Victoria University. Psycholics Network Uganda, thank you very much. I'm choosing to do my concert this year because this year has been so good for me. I've worked so hard kuva 2019 nga nina very good songs nga zikuba ani awakana wenda wedaya sibwe well daya sewakana agazoya emyaka jemite. I've worked hard kuva 2019, I mean commercially and being a real artist as Carole Kasita since 2019 paka katinga nkola nnyo, but this year 2023 has been a different year. Nina hit songs ibiri ate zonna nga zikuba ate nga ndi nakawere ate nga muyitegeera kyokka n'okomawo kyokka n'okuba endongo kyokka n'obeera ku top, and all your songs are on the Billboard. Your number 2, and I say mukama watusiriza wafani wange akavulu siwe kiri wafani wange kati 17 November wali ku Oma Showgrounds akakafo katini tukajoge mukitegeera tukatukemu tukajoge tulikuba abantu endongo 17 November Oma Showgrounds wena wideatenga Fefe kwali kuchwengida alichungida eberachi eberachi kuchido wana mbetu samwele bali
Okay, that's it. Yeah? So, Nakumina Musambu to Jet Wagire, Omchalono. Fefe Bussi, thank you so much for starting with your baby mama. It is very important to support your wife. Era naye onasobola okukola ekiggulu nakyogereko omwaka ogujja si bwe kiri tukupromisinga tugenda kubeera nawe nga Victoria University. Njagala okuleta okulamusa gye muli okuva eri Vice Chancellor Professor Lawrence Muganga ali wamu naawe ng'ayita mu nze era akwebaza nnyo okuyimirirawo mu kino ekivvulu era nga 17 ajja kubeera nawe Women Showgrounds era nammwe mwenna yagala okugula ticket ku career guidance, career readiness and employability. Carole Kasita ye talent ambassador. Abaana basinga osobola okusoma naye ng'olina talent gyewekiririzaamu n'okikola naye ng'olina ebitabo byo. Dr. Hildeman musawo mutendeke naye aliwa yasooka mu kuyima n'agenda wa mu parliament. Tulina ba engineer bangi abali mu bitone. Carole Kasita ye talent ambassador wa Victoria University. Yabali nyo bali bako. Carole Kasita come bring his own board. Waliwo abuzizza twasooka kulwana ennyo ne tukatutusuubira embaga mbadde mmanyi embaga yesooka amamanyiako ekiriwo mwana tusooka kuyima showgrounds enaku z'omwezi nga 17 awo gye tudda mukama y'amanyi omuna atulaba nga atutwala. That lady cannot make it because Muchala Musiramu, she took a different life altogether. Her life toucher didn't move on to Yakubu Ndongo. And then Mr. AD of Ngoni, he already bought his table. Yagula table in Nakalanga went to show you because he's so proud of me and he'll be at my show for front seat. Yes. Ne hit z'okubye toliwa kakati mubandi mu S&S gy'ovudde era ng'ogyotamu Women Showground ndabanga gwa eyeesedde okusinziira ku hits zoze oku Uma is not a small place. Ejja kubeera small nga mumaze okujjula ne mufuluma n'ebweru ne tubagoba ne tukubadde 2 ne 3 ne 4 awo nga muŋŋamba mbuuma ki bwe mutakubedde 2 temujja kuntiisatiisa. Yeah? Uma will only be small if it's full. Ne mukubadde 1 ne 2 ne 3 ne 4. For going off, me I'm going to show off. I need you to see me bulungi nga buli omu wali andaba aveyo ng'agamba omwana Carole akuba. Mukitegedde nyemerere ngamba kwa kino kikulu kuba byonna byenkoze mbikoze ntambudde kuva mu yengaali wuyo ku mbalasi wuyo ku boda wuyo twagala kino kimu ki tetwagala kintu kyolina okugjako ki ennaku z'amezi nga mmeka ewa okuyiga sente mmeka kankyogere okuyingira ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 5 tebo ya miliyoni ezi wabula osooka tiketi essaawa zino alibad ticket ordinary omutwalo gumu gwokka kwata essimu yo oba ya neighbor dialing star 185 star 9 hash oyingizemu code 4357947 ope tiketi yo neya mukyala wo neya omwana wo neya mukwano wo neya neighbor wo Fefe Bussi abadde ki? Naye abadde ki? Tiketi ye? Ono wa tiketi? Mwogera biki abantu ennyo? Ono waki? Ono wa tebo akitulako obuwangwa tonya miliyoni 2. Tadi bali ba tebo of 8, right? Tebo of 1. Mukitegedde. Otherwise I thank I think it's time for me to step in the big league. It's why I made this concert big. I chose to nve mu comfort zone yange yokolanga obushow mu bubaala ate nga ndi muyimbi wa kabi nga music enyimba music wa kabi ne ngamba let me outdo myself this time. I do something which is big to make a big statement. It's why nakoze ekifo nga kinene okusinziira ku byenkozesa bulijjo and
I think I've answered your question. Okay. Yeah. Are you a product of a live band? Era we tuba twogera ku bintu bya live tutunula kuva ku SNS oze you practicing live baddeko mu oyambako abayimbi ab'enjawulo nga bagenda okukola live. This time ki abatakulabako oba abadde nga bajja experience nga bikola ki babasuubira? They are going to expect, let them expect to see Carole Kasita in her full self, like stage, lights, action. So I'm gonna show it's about Carole Kasita, get a big concert. So I'm putting in all my energy, all my power in my rehearsals to make sure I'm about concerting at the Mujira Bangako, Kampala, because man, I'm exceptional. And I want to bring you a Wakabi Gomani Carole Kasita. Yes, ebisale okuyingira emitwalo ebiri ordinary, 50,000 VIP, tebo ya million bili. However, also ogula tickets yo alibade ya ordinary ku mutwalo gumu car right now. Ojifuna you dial *185*9# no yingizamu merchant code 4357947. Eleja for Victoria University paying for Chekecha concert. If you don't see that, don't pay. And Okula Gambi paying for Chekecha concert, Victoria University. Yeah. Devanga or Mudra and I have always been close. We both respect each other. We've never been separate ever. Yeah. Olimba Chekecha tulaba nti